ensolo ez'omu nsiko ze zimu ku ebyo ebikyasinze okusomba abalambuzi mu ggwanga era nga biyingiza obuwanana bw'ensimbi okuva ku balambuzi. Wano abakulu b'ekitongole ekikwasaganya ebisolo by'omu nsiko mu kitongole kya Uganda Wildlife Authority bavuddeyo ne basaba gavumenti eyongere ebikozesebwa eri abasirikale abakuuma ebisolo bino okusobola okwewala okukendeera kwabyo mu makuumiro g'ebisolo. Twagala kugamba gavumenti nti ba rangers be bantu abakuuma ebisolo bali mu bulabe nnyo nti omuntu ajja okubba ekisolo okutta ekisolo ajja na buli kyakulwanyisa era ajja nga mumalirivu. So twagala gavumenti abantu abo be bayita game rangers abakuuma ebisolo n'abakola mu parks ebayambe ebawe ebyokulwanyisa ebimala ebawe ne uniforms ezimala esobole n'okubayamba okubeera nga basobola okutuuka mangu because park ebeera nnene naye bayinza okuripotinga nti waliwo ekisolo ekyuma kikikutte nga waliwo kilometers nga 50. So ranger alina okubeera nga alina okudduka emisinde okutuuka ekisolo ekyo wekiri nga tekinnafa nga bano tebanakituusa nako bulabe kuba olutegera nti ekyuma kikutte ekisolo badduka okwagala okitta. Naye ranger bw'aba alina fasita alina engeri gy'atuuka awali ekyuma ekyo speed adduka n'atuukawo n'ataakuluza ekisolo ekyo n'akiyamba n'okukiwa treatment ne tubeera nga tukyakigwana. So tusaba gavumenti eyingiremu etuuke bulungi ebeere nti abantu babeera bulungi. Omubaka Henry Morris Kibalya alaze obwennyamivu olw'ensolo ezikendeera buli lukya naddala empologoma era bw'atyo n'alaga awava akabaate. Nti ba traffickers aba trafficking empologoma ezo zitwala ebweru zitunda nga tubajjeeko n'empologoma gye ziri nazo ziri mu bulabe because enjovu ne buffalo ba buffalo muzita mutya mu Luganda bwe zitambula ne zigwa mu kasaka empologoma mwe yazaalidde egenda okuvaawo ng'obwana bonna ebusse. So bwe zizaala zino enjovu ne zituuka ne zisanga obwana obwo making sure evaawo ng'obwana obwo bonna emaze okubutta. Kyova oluusi muziraba nga teziwera nnyo kuba nazo ziri mu bulabe. Buffalo bwe zijja nga bwe zitambulira mu hard ne zituuka mu kasaka ng'empologoma yazaalirawo zimakinga sure buli kaana zikasse. So wano wasabidde gavumenti okwongera amaanyi mu kuvujjirira okuzaaza ensolo zino. Tusazeewo okuzibreedingira Entebbe bajja babuulira ebisingawo nga tuli Entebbe naye tukolinga apo gavumenti okusaba kwaffe ye gavumenti nti speed ntono because empologoma ntono abantu abasinga bagenda mu parks kulaba empologoma naye ntono. So speed yeyongeremuko gavumenti eteekemu ssente n'ekyokubiri nti bw'eba eteeseemu ssente bw'eteekamu okuincreasinga namba y'empologoma ate tetusuubira empologoma ze ba breedinze ate kugenda awalala nga Abannayuganda bwe batya nti zirabika eriyo ebifo ebirala bye zigendamuko. Bano bakubidde gavumenti omulanga okubeerako akantu keewa abantu ababa balinaanya amakuumiro g'ebisolo kubanga nabo bali mu bulabe bw'amaanyi ate ng'ensolo zino ziboonoonera n'ebintu byabwe. Gavumenti erabe engeri gyebayamba wano okubawa ku kasente. Bwe mba ndi kumpi ne paaka nga gavumenti efuna omusolo revenue okuva mu paaka eyo naffe bw'ebeeshe yalinga etweyo akasente katono eyongere ku programs endala ze tukola tubeere nga naffe tulina engeri gye tusobola okukola emirimu gyaffe nti empologoma enaagenda nga oba enjovu ejja kujja okunkosa naye engeri ekirala kyenkola n'enkamu njirina naye abantu basigala mu bwavu nti bw'alima kasooli enjovu ne zijja ne zirya kasooli addayo mu bwavu ate agenda okunoonya gavumenti okumuyamba okulaba bwemuyamba nga gavumenti teriwo. So tusaba gavumenti ejje eyamba abantu bano eteekewo engeri omuwaatu abantu bano bwe basobola okufunira obuyambi mu mirundi ebiri. Ogusooka babaweeyo akasente kabayambe okutambula n'okwebeesawo mu bulamu obulungi n'okola programs endala empologoma ezitali mu kulima enjovu ezitali mu kulima kasoliko. Ekyokubiri gavumenti eyongera amaanyi mu kulaba bweteeminga ebisolo ebyo ebiri mu wilderness bibeere nti tebyeyongera kubonyaabonya abantu buli kaseera. Abantu balima kasooli n'abeerawo emyezi 4 enjovu ne zijja mulundi gumu ne zimmalawo. Bano bagamba nti amateeka agafuga ebisolo bino makadde nnyo agaakolebwa ku mulembe gw'abazungu mu myaka eg'5 kalenga kyetaagisa okukyusa mu mateeka olw'enkulaakulana y'ekitongole. Nti tulina etteeka ery'ebisolo erya 1957. Buli muntu ajjukira 1957 Queen yali yakava wano mu 1954 n'independence mwali temunabagifuna. So kyetulowooza nti ebintu ebyaliwo nga tetunafuna na independence
kitegeeza amateeka abazungu baagakola okusinziira ku bye balaba mu Thailand, bye balaba mu Singapore, si bye balaba mu Uganda. Obadde okimanyi nti tekinologiya asobola okukola ne mu bisolo? Bwe tuba tubreedinze lions 20 okuva ku Wildlife Education Center ne tutwalako 10 Maction Falls ne tutwala 10 ekidepo, teri ajja kugenda zibbayo. Bwe tunaatuuka nga tubuuza nti eno tugende ku system otulage gyeri, eno tugende ku system otulage gyeri, ne bwenaabanga ezadde nga twagala okuprotectinga obwana bwezadde, tekinologi ajja kutuyamba nti empologome yezaalidde wano. So ba rangers bajja kugenda ba protecting obwana obwo mu area eyo, mujja kulaba ng'ensolo zinkurizinga. Wetwogerera, Uganda erina amakuumiro g'ebisolo ziyite National Game Parks agawerera ddala 10 okuli Queen Elizabeth National Park, Lake Mburo, Maction Falls, Kidepo, Kibale, Mount Elgon, Rwenzori, Semuliki, Mugahinga ne Bwindi, kwoteeka ne zoo ewakuumirwa ebisolo Entebbe. Naalongo Nakyeyune Rozi yakusakidde emboozi eno ku Rabbit TV Community Report.